Sajja gatotwala masobo busajja. Busajja mukazi. Right here. First reading I took a Masakauri. What a worry. Tell me, my girl. Better. Basibe akukube mu lugunya kubanga bamaze wano ebbanga ddene ng'ate tebanaweebwa lunaku lwa kuwulira kwa bail application gye baawaayo mu kkooti. So naffe tukyadirinze okubanga omusibe ali awo nga tamanyi oba application ye bajja accepting oba bagigaana, kiba kimuzza emabega. Edi Mutwe akyayina enkovu eziri mu kuwona n'ebifo ebimu byasannyalala ng'engalo ezimu zaasanyalala, so katumusabire naye nga bagumu tebanaggwamu maanyi, balina essuubi era basaba muyongere okubabanja. Kizibu kye tulina yesiga eddamuzi era akazito konna kali kusiga eddamuzi kubanga guidelines z'okusaba bail bagamba nti bail application ejjawulirwa munaku 3. Abantu baffe bateekayo okusabako okweyimirirwa kwonna tekunafuna lunaku era tukimanyi nti bannamateeka b'e Masaka bagenze n'okwekalakaasa nga bagamba nti kooti ekola erina omulamuzi omu. Kyekimu ne bannaffe abali ekitalya zonna application aba court marshal bamachete bonna balinze lunaku lwa kuwulirwa. Ffe ogwaffe tugenda kukola kyonna ekisoboka era batugambye sigedde batugambye nti omulamuzi owokubiri agenda kujja omwezi ogujja gutandika ku Lwakubiri, tugenda kuddaana omwezi ogujja wiiki ejja tulabe nga applications okusaba kwa bail okw'abantu baffe kuwulirwa kubanga tebalina kukuumibwa mu kkomera. Ekkomera lirina omujjuzo, lirina abantu abasooka mu 1,000, 9 ku bo si ba convict ba suspect, n'olwekyo basaana bave mu kkomera. Ensonga ya Edi Mutwe kkooti yasalawo nti eno agibweyo mwenga bannamateeka embeera eno. Kyekimu era twateekayo okusaba mu kkooti nga tusaba ekiragiro ekigamba nti Commissioner General Prisons eyisa olugaayo ku kiragiro kya kkooti kuba kkooti yalagira nti Edi Mutwe atwalibwe mu Madison Bay, kitegeeza okumukuumira e Masaka bayisa lugaayo mu kiragiro kya kkooti, n'olwekyo ekyo nakyo kikyalinze omulamuzi awuliriza okusaba okwo. So today we came to see the Uncle Eddies, to see how they were, to see basically how life was for them here. It's really nice to see them happy, to see them have spirits, to see them have hope. Though Uncle Eddie still has a lot of wounds, a lot of bruises, and a lot of proof showing what had happened to him, it's really sad. But to see him with such high hopes, to see him with his smile well known to everyone, it's really inspiring because Uncle Eddie is a very strong man, both spiritually, emotionally, and physically.
I strive to be like him in future. Yeah, that's it from me. Bwatyo First Lady nga werekeddwako mutabani wa Shadrack ng'ali wamu ne munnamateeka George Kanso Musisi, ndabyeko omukyala Faustin Nansubuga bamuyise abangi bamumanyi nga Betaano, bava kulambula ekkomera, bava kulambula basibe mu kkomera ly'e Masaka. Wano bwe batyo jjukira nti kino kigenza okujjanga ne President wetwogera lino ali wali Ruzira agenze kulaba kwabo abali mu kkomera okuli Bob Young, Yasin Machete, Dr. Karukiza Besigye. So olunaku olwaleero bakama ffe wetyo basazeewo okusipendinga olunaku lwabwe mu mbeera bwetyo. Tukirize tufe wano, nze atusingizi John, I'm out of here, bye bye. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.